art, music, chetwita music nalo lulimi. So record in any country language, in any regional language. It could be Basoga, it could be go recording mu lulimi lwo. Osobola okubeera Omusoga, osobola okubeera Omuganda, osobola okubeera Omusamya, nengo ine eddoboozi eddungi. Okwata essimu yo, oba toyina essimu saba ku ya mukwano gwo, bw'aba talina saba ku ya maama, omuntu yenna akwetoolodde ng'ayinza okuyamba akurekodingireko ng'oyimba akayimba kakalungi ng'okanyumirwa otuweereze kwejja mikutu gyenkugambye ku email, Facebook and all that. And then tugenda kuyitamu ffenna sinze nze kagenda obikola nyina bayimbi bannange Fik Fameka, nyinako Chosen Becky, nyinako Nava Gray, nyinako Atin Pro, the producer, so that banyambako nange nemukubeera n'amatu gange nzekka, you know. So omukisa guguno gukwate nga yebagamba omukisa wegujja gukwate odduke nagwo. So grab it, run with it. Gezesa tomanya bw'oba weewulira muli ng'osobola, because nange ensi yonna teyanzikirizaamu naye nekkiririzaamu. So bw'oba wekkiririzaamu ndi ready okukkiririzaamu. Record that video, girecordinge, gimpeereze, ate era wenkunyumirwa, ne Fik n'akunyumirwa, n'ensi n'ekunyumirwa because tugenda kusharinga. Osobola okuba nga gwe next star, oba gwe muyimbi asooka wa karmamusic label. Thank you. Neyanziza. Ekirooto kino kyatandika ddi ate n'ekirala ku bantu abali wabweru wa Kampala abalyagadde okwegatta ku karmamusic bakole batya? Ekirooto kino kyatandika emyaka giyiseeko olw'ebintu byempiseemu ng'omuyimbi. Natandika okulowooza nkoze ntya okuprotectinga omuyimbi, kubanga byempiseemu nze mbimanyi, buli muyimbi byayitamu yabimanyi. Kati nze noonyeza engeri yonna gye nsobola okuprotectinga omuyimbi w'e Uganda sigirina. Nengamba okujjako okuyingira mu bizinesi ey'obuyimbi, kubanga kati ngimanyi nsobola okugezaako protectinga omuyimbi nga nkozesa ensobi zange zempiseemu neetereeza. So mbadde nakyo naye nga sinnaba ready, kubanga ekintu ng'ekyo si kyangu. Weetaaga ssente, weetaaga bakiyita bata experience mu Luganda, weetaaga obumanyirivu obumala, weetaaga okuba nga osobola okwezza ebbali n'owa omuntu omulala omukisa okuva ku mutima gwo nga toyinza mukuba kikono bw'aba afunye omukisa. Ate nze awo wende ne mukazi ayagaliza, njagaliza nnyo mukiraba nekiraba, nina mukyala munnange gwegenda okuzza ku stage, nze njagaliza. So njagaliza omuyimbi omulala, njagalize king omulala, njagalize queen omulala. So I'm just here to build the industry. Nze ndi wano kwongerako ttafaali mu ngeri emu oba endala. Neyanza okwogera ku ttafaali, omuyimbi ogenda mukolera ki? Karmamusic egenda mukolera ki? Oyo yenna anaabayiseemu, omuyimbi anaabayiseemu Karmamusic egenda mukolera buli kimu, okutandikira ku studio, okudda ku video, okudda ku ndabika ye, okudda era kyengenda okusookera ddala okukola okumuprotectinga, kumutuuza ne looya namunyonyola buli kimu kyetugenda okukola moving forward oba okudda mu maaso, so that takola nsobi zezimu zetwakola oba zennakola nze nganze. Bangi bayimbi bannange bazikoze lwako tebayinza kuzoogera, tuyingira mu bintu nga tetubitegeera ate ne bitukosa mu maaso eyo. Tebyanditukosezza singa twali twakolagana n'abantu abasobola okututaasa oba ne baprotectinga. Kati nze ekyo kyenjagala okukola, njagala protectinga omuyimbi from the word go. Mugambe nti bwe tukola kino tufuna kino, bwe tutakola kino tufiirwa kino. Ekyo kyenjagala okuwa omuyimbi ng'amanyi bizinesi ye, kubanga at the end of the day bw'oba gwe muyimbi eyo bizinesi naawe yiyo nnyo okusingira ddala. So weetaaga ogimanya munda ne kungulu. So kyengenda okusookera ddala okuwa abayimbi bange bizinesi kugibamanyisa mu bulambulukufu nga sigiyise eki bali batuuze ne looya, tubanyonnyola ki kye tulina okukola okufuna kye twetaaga, ate nabo kye balina okuteekamu okutuwa kye twetaaga okubafuula abaakala. Thank you. Kama omuntu yandyebuuzizza ku palo y'abayimbi b'ogambye abajja okuyambako okusunsula, tulabako Fiki abasinga bali sentadi wano. Lwaki mu regions endala nga tumanyi nti naye waliyo abayimbi bayo, tumanyi nti ono munene wano, ono region ne mu Kampala mwe bali.
lwaki tewafikisinzeewoko kwabo tumanyi nti ono embalala kikuba ono kikuba n'obassaako nabo ku ttiimu so that tubayambako ku kino. Honestly speaking, nkimanyi nti up country bara waliwo akuba soroti wali akuba, but let's be honest, abantu aba-inspiringa ensi yonna n'aba-inspiringa bali mu Mbarara baba mu Kampala. Wabeerawo city nga yetwala ensi kyobola abagiyita the capital city of the country. So nze njagala kukozesa abayimbi abantu already bebagambye nti oyo olaba ne Ray J wakabye Mbarara. Of course if Ray J came on the panel agenda kunondera omuntu owaki owakabi naye ku luno nabadde njagala kutandikira mu kibuga kubanga ne Ray J yali inspired by an artist from Kampala. So there is a region nga yekyasinza okuproducinga abayimbi abakabi abangi bw'okinoonyerezaako Kampala yesinga. So nayagadde nsookere mu kibuga ekisinza okuproducinga music asinga n'abayimbi abakabi mu Uganda, which is Kampala. Kati wetumaliriza tujja kukola ki kweyongerayo. Then ku ky'obuyimbi submissions oli yandyebuzizza otunulira abayimbi bapya bokka fresh talent kuba ozwayinza obaali oli nga yayimba babini kigaanamu n'agamba kakino wekizze lwakisibuukira wano omanya olaba kibayinza okunteekamu nentuuka goal yange gye yalina obba because they were limited to funds and maybe some other problems. I love that because tewali yakimbuzizza ate nga mbadde njagala okyogerako. So Karmamusic label teriko muyimbi nti yatandise jjo yo tufe tunoonya muyimbi ayagala owakabi eyeewulira nti asobola okikuba oba obaddewo nga gwewulira weetaagamu management, weetaagamu funds, weetaagamu guidance, weetaagamu okubeererawo okusingako gwe obusobodde okwebeererawo naawe gezesa omukisa gwo. Nze sigenda kumma muntu yenna mukisa oba obaddewo oba oli mupya. It's a fair game. So shoot your shot. Yeah. There was a baby. All right. Thank you so much, everybody, for coming. I'm gonna give the microphone back to the host. Thank you, everyone, for coming. Now we can do the one-on-ones with the different media houses. Yeah. So how long is that one-on-one gonna take? We'll have about 3 minutes. Okay. Because I have some rehearsals to catch. Let us stick to why we're here today. Don't ask other random questions. Thank you. Let's be respectful of why we're here. Love you. That's why I love you. 2 or 3 minutes per house. Love it.